zigenze okuwera ssaawa 5 nga abasirikale President Museveni yawa ennyota nga 12 omwezi guno batuse ku kitebe ky'amagye Mbuya okwambazibwa ennyota zaabwe nga kulembeddwa muduumizi wa PDF Nyeno Katumba Amala abambaziddwa ennyota bava ku ddaali lya Lieutenant General okutuuka ku Lieutenant Colonel era nga mwanu mwembadde mutano President Museveni Major General Muhoozi Kayini Lugaba ng'onavudde ku ddaala erya Brigadier nadda ku ddaala erya Major General. We shall definitely have other decorations at the service headquarters and formation headquarters. What we have here is a representation, and we are only having here the colonels and generals. The lieutenant colonels, majors, captains, lieutenants will be decorated at the respective formation. Brigadier General Musanyufo asomye amannya g'abagenda okwambazibwa ennyota era ng'atandikidde ku Lieutenant General Joram Mwesigwa ng'onavudde ku ddaala ya Major General nadda ku Lieutenant General. General officer to be decorated RO 00037 Lieutenant General Joram Mesa. Azeeko okusomerera Major General Muhoozi Kayini Lugaba ng'onavudde ku ddaala erya Brigadier General nadda ku ddaala erya Major General. Okusinziira ku byafaayo obeera musanyufu byasoma mwe bambaza ennyota abasinga abadde bayingira amagye aga UPDF ng'ekyayitibwa NRA wakati wa 1983 okulika Major General Muhoozi Kayini Lugaba yayingira mu 1999 Brigadier Stephen Muzeyi Sabiti ng'onavudde ku ddaala ya Kano eyagayingira mu 98 nga ban'omuyamyuka munne mu gye erikuuma pulezidenti. So it's true what has been achieved is because of the good foundation laid by those who are here, some of those who are here and those who have gone before us. Olumaliza okwambaza ennyota ne bayita ababadde abagenda okumula okuva amagye abali bataano. One word for those who are retiring is you have to be very, very, very careful in the civil community. Number one, you have to make sure that you are trustworthy. You don't be a drunkard. And you associate with the people of your age, and then you have to be hardworking in order to live in that community. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.